mbabo abo manye abo bakoze bibi wano tewali akoze bibi bingi. People have done here. Abantu bago abantu mutaka. Olina jana asengula ebyalo. Tuberekeraawo okubeera ba hypocrites. Ekyo nkiressaawo nyenze mu America, nyenze Gaza kati nga maliriza. So kaye wisdom teri akulwanisa. Me, you are still my friend. Come to my home. We sort out this. Frank atambi wisdom kaye, you come to my home. We sit. We work together. No wisdom if you want to continue undermining us. You cannot win me. Wisdom. But bobere ekkubo ly'oyagala okutwala okumanyira. You will not. You cannot win me. Nze I'm ready for any scenario. Byenagamba ono full figure. Nemugaze full figure tosobola kumanyira. Byomanyira abantu ng'otudde wali kusula motors. Mulya Mirundi pretending to know me. You respect me, I'll respect you. You start your war, I will end it. You will start it, I will end it. No compromise. If you think I went to school to kneel down before people, nagaga wala kati. Sikyagala kumanyira. Abantu bamanyira. Omuntu nakuwa appointment sawa 3 nakutuuzaawo najja 8. Obwavu kibi. Kaye kola. Kaye stop pretending, get a job and work. Wisdom kaye. Ebyo bye weyita mutabani w'omulaalo. Nga toyina wadde ente yavaamu olubuto. Abalaalo bonna bayina ente. Faamu ye eri wakaye. Wadde ey'obumyu. Don't be stupid. Emyaka gikulekawo oli awo yasaamiridde. Ku leediyo bakusasula sente mmeka kaye. Ozunga leediyo ku leediyo, kamera ku kamera. What have you got? Okyavuga ali yenkadde. UAP. Government zegendo otwala mu Uguma. Gwe bw'otulako mu Subaru ng'eno towulira mirembe. Ekusiiwa. Wisdom. If you buy a nice car like this, emmotoka ekusiiwa. Bw'oveera eka z'amazzi gye gagenda okutwala. Ate wisdom amazzi gagenda kutwala. Kwene enkuba etonnya. Pangisa ekisaasi. Musibaya, nze kaye navuga Benzi. Gwe kaye Benzi kijye wavuga. Family yamwe yali ebaddeko ne ssente mmwe. Wisdom paye bajjajjabo 3. Who had the money here? Don't be stupid. Wali mubulizi wa njiri. You were a pastor kaye. Tobola oyogera onanaagira. Hati gwe junior. Kakati gwe kyotamanyi. Jajja wange nankerekejje. Ye yakweka Museveni mu nsiko. Nze ni mutaani wa mulaalo. Yasamira muli tumbaavu. Go and look for your tribe. You are not a Westerner wisdom. Ebyogera ng'okuba abantu amaluso onanaagira. You attack me. Gwe, you young man, kaye kakana. Come to my home for dialogue. I'm ready. Frank Atambi, come. Wisdom, come. We sort out this as men. But if you continue acting like a village chief, a village champion, kaye, it won't help you. We can work without you. We can isolate you. We can defame you. And nothing will happen. Wamaka nyende Palestine. So, nze yali mukwano gwe. Wama yali mukwano gwo gomanya nti musiru. Nze kaye nali mugumiikiriza. Ya wange sajja kyange kino kisiru kirowooza kitono. Naye watandika okumanyira. So, mbona akagenda ebweru. Ekyo wali toyagala nyende bweru. Nze omukazi yankubira eyukke. Nangamba kaye wali wagala kulepinga muwalawe. Nalabe ne Frank Atambi akyogera. But this allegation is true.
A woman in the UK called me. Napa ne mitwalo 15. Mukaye yali akwana muwala we. 14-year-old girl. Is here pretending to be an intellectual. Kale yo cross. Tumanyira manyira. Kale yo cross. Nyeze Gaza. Uganda anvuddewo mu dakiika zino. Leero Egypt emaze nekkiriza okuggula ensalo aid eyingire mu Gaza. Remember President wa America yakyaddeko Israeli yali alina okusisinkana kabaka wa Jordan ne President wa Egypt Field Marshal Sisi al-Fatah. Naye olukuŋŋaana olwo tulwasobola kubaawo. Abawalabu baagaana okusisikana President wa America. Biden bwe yabadde ali mu Israeli yakyogedde lunwe nti America teyina gyeraga ejja kusupportinga Israeli. Nawooninga amawanga gonna agalowooza nti gajja kukozesa omukisa guno okulumba Israeli. Biden yabawooninga. Mu luzungu yayogera bino. Yaga please don't. Temuchikola. Bye bigambo ebyava mu President wa America. Wenjogerera ano amata abiri aga America gatuuka dda mu Mediterranean Sea. Era destroy emu eya America eyitibwa Koni destroyer yakubye misailo zinya. Mpuliriza America yasumuludde eddemundu okutaasa Israeli. Abayekera abawuthi abali e Yemen bakuba missiles ne drones nga ziva e Yemen nga zeerokera eggwanga lya Israeli eryato lya America eriyitibwa Koni ne lizinterceptinga. America olwedde olutalo yaluyingidde dda. Destroyer yayo Koni eri waggulu mu Northern Red Sea ye yakuba missiles zino obutatuuka mu Israeli zava Yemen mu bawuthi. Israeli yakuba dda aba Hezbollah e Lebanon. Aba Hezbollah bali baweereza missiles mu Israeli. Israeli ne bakuba abali ku border awo. Era ebyalo byonna ebya Israeli ebiri ku border wakati wa Israeli ne Lebanon babasengula dda. Israeli yakalinga out strikes mu Lebanon ngekuba aba Hezbollah. Nabagamba Israeli erina capacity okulwana entalo 3. Ebyo byonna mukyazanya buzanyi. Waliwo abampakanya wano mbuwa Israeli tejja kuba aba Hezbollah. Nkulayirira amaziba ga Katonda mugulu ng'atya Katonda. Bwe bagamba ekigambo Israeli soko dduke. Amanya abamu temulina research mumala googera. Israeli erina amaanyi mu defensive warfare, electronic warfare. Mweche bayita Israeli gwe yoyo kanga teina na mu America. Israeli ya tabu atena ne nuclear kati yegaseeka America. Biden bwe yali mu Israeli yagamba nti tujja kuwa buli Israeli kyakulwanisa kye yeetaaga okwedefendinga. America, we shall give Israel any weapon it needs to defend itself. Wenjogerera wano patriotic defensive system ya America yatuuka de Tel Aviv. Patriotic kati patriotic kati ate Israeli yakyusizaamu tekyakozesa iron dome nnyo ekozesa iron beam. Akitegedde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi. Israeli yajjayo iron beam. Iron beam waliwo kye bayita iron dome ye system gye badde ekozesa okuba buloketi bw'aba Hamas. Kati waliwo ate gye bayita iron beam ekozesa laser. Nabi banyonnyola abanayuganda munabitegeera.
oba Uganda njivemu nyendeke Kongo kam abasiru bangi mu Uganda newe tubibagambe era tebabitegeera. President Museveni anyongeze sente mbibasomesa muve mukulie embize wachusi muve wa mama fina ndeta wino kati bino byebiruma kaye wisdom achitegede kuira ko mukamengale amani. Israeli yalese iron beam gamba twafuna technocrat junior twamala nze najja kujjawo bulimba ku internet nkuwa wino nga wali ba mubitegeera tugende maso kali n'olwekyo Israeli kyetaina kyokka ina amagye matono kyekyo kyokka kyetaina amagye matono naye ebisigadde webagati Israeli eyungudde edduka history ebyafaayo bya Israeli byeyogerera yakuba ensi z'Abawarabu 5 mu nnaku 6 abavolo ina intelligence yayo esinga okutibwa mu nsi yonna Mossad teriyo intelligence mu nsi yonna ekoze operation za mutawaana ng'eya Israeli mu bukesi bagenda wala entalo zonna zirwanibwa intelligence ensi yonna webe basinga intelligence ebegenda bakuba nemba mwine ebyokulwanisa eby'amaanyi entalo bazirwanira ku information. You have to know enemy positions and the weapons they have. That's when you can fight a war. Oh, you know, kumanya omulaba inachi position ichi mwali awono kuba kali bwe gati Israeli ina Mossad bana Abawarabu bali na muzannyo bano. Israeli ya wiki 2 egenda kuba omutwalo gwa bomu kakati ewezezzo 7 bomu kasanvu ze yakakuba Gaza ate tenaba bagamba mutetunaba. So n'olwekyo amaanyi go Israeli egayina Omumerika ajiri mabega Biden nga yakave Israeli owa Bungereza najja yakunaka oyo omuyindi Prime Minister Bungereza najja neera yayogedde ebigambo byebimu. The United Kingdom will support Israel. Owa Germany yajjadda bonna yabasoka kyasala wa Germany naera yagaja kuwagira Israel. Kati mbuza Junior ani addako okujja owa Bungereza ke yazze ani addako owa Bufaransa Macron agenda kyalake Israel naye kuongera kukiŋŋaanya ng'akiddingana eri Abawarabu nti mmwe Bawarabu mmwe katubabuulire teri agenda kujja wano Israel. Kakati oba oyina America ng'oyina Bufaransa oyina Bungereza ngero kyali kuba Hezbollah Irani yesinga okumamu omuliro mu nsonga zino ne kata Irani eyo gyolaba era yo Irani aba Hezbollah n'aba Hamas eba supportinga nnyo muzimuzi doctrine Irani zeeyina kusaanyaawo Israeli era mu muzikiti ogusinga obunene mu ggwanga lya Irani mu kibuga ekikulu Tehran aba Irani bataddeyo dabbendere enzirugavu mu kibuga kya Irani ekikulu ekiyitibwa Tehran mwe muli omuzikiti omunene. Waggulu w'omuzikiti oyo eriyo akasolya waggulu akatulako bendera yali Islamic State of Iran yaggiddwayo dda. Irani neteekayo bendera enzirugavu ku muzikiti ogusinga obunene mu Iran. Kitegeeza ki? Irani ekungubaga. Irani si nsanyufu n'ebigenda maaso. Jukira
Prime Minister wa Iran yavayo n'agamba nti Iran tegenda tunula butunuzi. We are not going to remain observers. That's what Iran said. Era statement ezavudde mu mukulembeze ow'okutiko akulya Iran eyatula komini. Eyatula komini. Omukulembeze ow'okutiko mu ggwanga ya Iran waba ayogera Middle East yonna ewulira. Yagambye Iran is running out of patience. Obugumiikiriza butugwako olutalo twagala duyingira tukuba omu Isiraeli ono. Bye bigambe byavudde mu yatula komini. Supreme leader wa Iran. Oyo bw'aba ayogera Middle East yonna ewulira si mwangu. America bamwetaaga. Asuza America nga teyeebase eyatula komini. Oyo y'omu ku basajja abasinga okujooga eggwanga lya America. Talina kabalabamu. Era bamulumiriza okwati yatabangudde Middle East. Mbwa abawusa abali e Yemen babe. Sibaye abayizibula babe. Bano bamaasi babe allegedly. Nze nkuwa first hand. Eyatula komini yabadde yakamala okwogera. Ne balumba base za America eziri e Iraq. Base za America eziri e Iraq zalumbiddwa. Nge yatula kominyaga nti neba nango. Lwaki tuliwa? Lwaki musa? The assets, American assets in Iraq were under attack. Nga America balumiriza Iran. Baga Iran gwa kuba base za feziri ya Iraq gwe. Era takikwewuunyisa nti ne mu Isiraeli abahuthi bakasemiza irozi ne drone eryato lya America ne lizikuba koni destroyer. So ensonga ezo zikyagenda mu maaso. Nenga yo Isiraeli ekyagenda mu maaso n'okuba Gaza. Already yategeka damage gali ku border bwegati. Gagala kulumba Gaza. Isiraeli eyagala kulumba Gaza kutaka. Defense Minister wa Isiraeli yavuddeyo munamawulire wa CNN yamubuuza nti mugenda ddi mu Gaza. Yagambye we are seeing Gaza from far, but we shall be in Gaza. Nti Gaza tugiraba naye ekiseera kituuse tugibeere munda. Bwatyo bwe yategeezezza Defense Minister wa Isiraeli. Mukambwe. Egypt, President wa Egypt Field Marshal Sisi Al-Fatah atuuziza olukuŋŋaana mu Egypt. President wa Egypt ayise basteke oloda bonna. Ne mu Africa waliwo amawanga agajja okutuli presentinga. Basale entotto olutalo luno lugwe. Nenga president wa Egypt mu lukuŋŋaana luno agobye amawanga 3. Field Marshal afuga Egypt Al-Sisi Al-Fatah. Field Marshal yekali ku Africa. Agobye amawanga 3 mwete mujja mu lukuŋŋaana. Egypt yeyise olukuŋŋaana. Batuule bonna bageba neere ensonga eno ye Gaza egwe. Abafirisuuti babeere wano n'Abayisiraeli naye agobye amawanga 3. Amawanga agagage mwokubalabe Egypt mmwe. Eggwanga erisooka ya America. America tebagiyise mu lukuŋŋaana luno. Kayo yateekenga dda side ewagira Isiraeli. Eggwanga eryokubiri Field Marshal Al-Sisi Al-Fatah akulya Egypt lyagobye mu lukuŋŋaana lwategese olugendo okubaawo. Iran agemwe abayirani sibalaba. Mwagala nnyo ebintu by'entalo mujja kuyiwa olukuŋŋaana lwange musigale eri ewammwe Iran. Field Marshal eggwanga eryokusatu lyagobye atwala Egypt Isiraeli. Agemwe Abayisiraeli sibalabako. Mwabasinga n'okasuka bomu n'ebikompolo ebitta abantu ate mujja muteesa. Kakati yasigazizza
amawanga amalala ng'eggwanga lyasingira ddala okwetaaga lijje mu lukuŋŋaana luno ye kata. Oyo ye bamwagala. Eggwanga lya Jordan. Jukira bw'osoma history, Jordan ye protector wa holy sites. Gwe baawa okukuuma byonna emizikiti amakyaki agali mu kitundu ekyo ekya Palestine ne Israeli. Jordan is the protector of holy sites. Abasoma history mubimanyi. Mwabasoma chemistry mujja kudda olulala. So mwasoma biology musala nkoko bugulu tetubeetaaga kati. You'll come later. This is history now. Chovola banga leero kabaka wa Jordan ali Egypt. Ng'olukuŋŋaana luli terunnabaawo ye kabaka wa Jordan yagenze banyumyemu. So ensonga bwe zikyali. Sijja kusukkako wano. Sijja kweyongerayo. Naye nga mmaliriza nga mpumbawumba olutalo luno. Jukira special force ya America olwedde gyeri e Israeli. Badde Delta force gye bali. Sijja kusukkawo wano. Ketulinde ebinaava mu lukuŋŋaana Egypt. Tulabe nti Egypt enaasobola okuleeta emirembe. Israeli agenda mu maaso n'okulumba ground invasion e Gaza. Irani enaasirika netunula butunuzi kubanga twalabye edda abaprokise ba Irani abayezibula abali e Lebanon, abahuthi abali e Yemen nga bakutte ku trigger balinda bulinzi eyatula komini akulya ye awebuwi order nti kati tulumbe. They are prepared. America enasobola okuuma Israeli. Bye tulindiridde okulaba. Joni yanga tonnagenda omulasha ayimiriddewa. Ebyomulasha lwaki sibyogerako olulala? Ko omuntu angaye nti lasha ewagiraani. Briefly. Ne lwaki sibyogerako nga nkomye? Lwaki temunzikiriza? Nembabuulira lwaki lasha ne Israeli tebakyakwataganirako ddala. Era omu ku banene mu Israeli ayina ekibiina kyakulira eky'ebyobufuzi nga bw'olaba FDC eyo ne DP. Yabadde ayogerako ku channel ya Take bagita RT. Channel eri mu Take. Omu ku banene Israeli ayina political party gyakulira. Munnamawulire ku channel eyo eri eggwanga ya Take yamubuuzizza eyatula his father is Ali Khamenei. Ali Khamenei yowa Iran. Okay. Yamubuuzizza munnamawulire wa Take nti lasha lwaki tewagidde Israeli mu lutalo luno. Omu-Israeli yagambye nti ketumalirize Gaza lasha ejja kufeesa naffe. Bino byayogeddwa omu-Israeli. Lasha ebaddemu kyekubiira. Remember lasha yawandika n'ekiwandiiko mu UN ng'evumirira ebikolwa bya Israeli. Ate nga lasha ne Israeli babadde ba mikwano. Nga Israeli n'olutalo lw'e Ukraine yagaana odduyingiramu obutanyiiza lasha. Naye Abayisirayiri bamaze okitegeera nti omulabe ennamba emu gwe balina okudiiringa naye ng'olutalo luno luwedde olw'e Gaza, the Federal Republic of Russia. Era tekijja kwewuunyisa olutalo lw'e Ukraine musaadi eyinza odduyingira. N'olaba
system zaba Israeli nga ziyingidde Ukraine. Remember president afuga Ukraine. Mu Israeli Zelensky. Oba kyekyanyiza Putin. Putin si musanyufu. Oba lwakuba president wa Ukraine Zelensky mu Yudaya. Ndibibabuulira olujja. Ebyo bye biruma kaye wisdom. Nze siri buno buloga bwammwe. Obwogera ku bye butamanyi. Kyovula abonna babuloga abali abamanyi bafudde nze wendi. Ebyange bya bwongo. Kyovula mubaako batini wano tewali kuwemula. Ayagala ebyobuwemu linda TikTok zammwe. Wano knowledge. Bintu byabasoma bokka. Kali woba wakoma mu kya musanvu. Wali okyasomesa be lyali likuweerera ne likwata omuliro. Tojja kubitegeera. Abamu smartphone muzirabye bukulu. Bintu bino biyinza okuzibuwaliramu. Linda kaye wisdom. Nze ndi international. Amwe researcher. Programu zino zenkola ziri international. Nava kumwe bine bya Uganda localism. Sa President 7. Sima bobo ebyo nabibalekera. I'm now an international brand. Era njagenda kati mu America kusoma. I want to go to the US and study. Kali gwe wisdom kayo obo kyalo that dunya nino obudde bwa poko joint. Nino obudde bwa amaloje ebyo kayenna bikulekera. Chechiroto chitwaina ne isima. This was a dream we had to be international brands. So I wish you all the best. Nenga sina maliriza ntwala okusasira kwange era n'okwekata ku government ya gwanga lya Uganda olwa abalambuzi abalumbiddwa ne battibwa. Abalambuzi balumbiddwa mu Queen Elizabeth abangereza ne battibwa. President 7 General Yoweri Kaguta Museveni atwale gwanga lino yavumiridde nnyo ekikolwa ekyo era n'agamba nti ADF ye yabasse abalambuzi. Mukijjukire nti eggwanga Uganda esente ze tusinga ofuna egy'emisolo ziva mu bya bulambuzi tourism. So buli omuntu watta abalambuzi aba akwata ku byenfuna bya Uganda. So story eyo twongera okusasira family z'abangereza abalumbibwa ADF ne battibwa mu Queen Elizabeth. So ebyo ke tubikwase. Ekyokubiri nsaba police ya Uganda ngisaba ebintu bisatu. Waliwo boda obuzzeewo ennaku zino ne bwongedde okuleetwa obubenje. Abantu bakwata boda ne baziteekako bikeji ebitikka. Kakati ne kitta amakulu. Boda oba motoka. Okay, boda bazitaddeko obuyumba. Zikalabula emmotoka ku nguudo. Zivugisa bubi abavugira ku nguudo. Saako n'okuleetera abasaabaze abatambulira ku nguudo okuba nti obulamu bwabwe buli matiga. Poliisi muveeyo. Mugambe abavuga bu boda buno obuliko. Usanga boda yeetisse eriko akayumba. Naye ng'agivuga atagivuga nga boda. Nejjukira kali akayumba kali emabega kanene. Ne kakalabula amamotoka n'okuteeka obulamu bw'abatambuze ebigere matiga. So kyo poliisi mukikole. Abantu bano mu balambweke. Bweba boda esigale boda. Bweba netisi ya migugu obumotoka obukola ekyo weebuli. Waliwo obumotoka obusobola okwetikka emigugu. Ekyo nakyo mukikole. Ekyokuli waliwo ebinnya abakola enguudo. Waliwo ebinnya ebibi. Nga woba ovuga ekiro tosobola kukiraba muzibe ebinnya ebyo. Waliwo enguudo ng'ekinnya kiri wabi nnyo. So ebinnya ebyo tubasaba n'obuwombeefu General Katumba Wamala Minister wa Transport ekintu ekyo bambi mukikoleko. Ebinnya ebyo ebiri mu dead end nosanga ekinnya nga kiri mu koona ninga kyabulabe nnyo. Ekyo Uganda Police n'abakulira ebyokwerinda nakyo tusaba mukikoleko.
banera tuba tubasabye binene ebyamalwaliro mbireke byabale madda sinza gaba government nti muzimba amasomero myaka 37 kati mbadde mukolaki waliwo bitu byesta kyagala gamba government yeno nganza abo musiru wembi bagamba okay mukole ebyo biri mubireke after all era mubireke biri byo kuzimba amasomero malwaliro mbireke ekyokusatu amasomero gonna agasasuza abaana ebibuzo bya UNEB abasomesa de bali ya sente zaabwe ate ne mupanishinga abaana nti tebajja tula bigezo ate nga abaana n'abazadde basasula sente naye amasomero ago ne gali ya sente tubegayiridde abaana abo mubawe ebigezo waliwo incident z'emmanyi nga abaana basasula sente za UNEB essomero ne liziria UNEB neetuuka UNEB neegaana abaana okutuula ebigezo. Why do you punish students? They paid. The school is the one which didn't pay. Let these students sit exams. Then UNEB sort out yourself with the other school. Nino zabana bamisinze ebigezo. Ngate basasula fiza UNEB. Ekyokubiri UNEB era bino nabyo mubijjewo. Simanya leti registration. Let on what? Ne omwana namisi mbuleti registration mwateekawo fine. Mwetukolera mu economy nzibu. Don't pressurize parents. Ebyaleti registration mubijjewo. Izo fine muzijjewo. So n'olwekyo UNEB namwe mwine ebyokola bingi. You find the students are missing exams, they paid, the school didn't pay. Now why do you ask these students and their parents? So we still, but inspector ba masomero our government about district what mukwata. Every district has an inspector of schools. What are they doing? Fully funded by the Minister of Education. Your ministry na ye byenjigiriza. Tujogerako mpola kuba mama yali mama Janet. I'm not muntegere bubi. I was just making a point. I'm not attacking the minister. Mayimu nzogena ne mugamba mama Janet mbweri wali yakavubuka ku social media. Mbuka kuba omanyi mu Uganda boyagala ko amoyogera amazima. Baga mbu wali we yakusasudde. Nobody has paid me. Don't report me to mama that I'm the one who is tarnishing her ministry. No. Njogeddeko boge in good face that there are students who pay and and can komena wano. So please, I'm just mbadde njogerako bwogezi manyi wano waliwo ministry nga tetuzogerako. So kabuuza ani ali mu ministry before you open your mouth. Saagala kuba ku gataliiko nfuufu.